kakati mno leero woba oli mukyala oyagala kuzaala tonnaba kufuna lubuto osuubirwa okuzaala leero munnange vidiyo eno yiyo kubanga munnaye muwala wa Pastor Mugerwa ono gwe bayita Ttendo leero atuletedde obujulizi bwe oba experience ye ng'agenda okuzaala byonna byonna byayitamu leero mubaleetedde tubeere nga munnange tubaako kyetufunamu olunaku lwa leero. The Union Media Hub, you're all about marriage, faith and motherhood. Leero tugenzeko mu faith era nga tuzzeemu kubeera nga munnange twezzaamu amaanyi wano wonna. Obujulizi bugenda kuba munnaye bukuyambako oba bugenda kuba nga bukuba omukisa wonna obuwuliriza n'obeera nga munnange bwonna obumalayo. Kambalekere obujulizi buno naye temulabire okubeera nga musubscribinga mubeere nga video mugimpira ka like byonna byonna ebirungi mubeere nga mubikola tubeere nga munnange twekumira wamu ffenna. Oba oyagala ebintu ebya bufumbo ebya church makanisa awamu n'abazadde n'abaana wano ku The Union Media Hub kwolina okubeera nga munnange tova. Katulabe obujulizi bwe butambudde saizi eyo. The Union Media Hub ignites. Njagala obbagambako obujulizi obwange nganze. Nasaba okuva wennamanya nti ndi lubuto nasaba neme kusalibwa kiso. Nasaba nnyo na buli mwezi dadi yampitanga okunsabira nansabira n'empaayo ensigo. Ngampayo ensigo. It is how serious it was. Neme kusalibwa. Nali nayitako mu surgery while ago. Byagwa bulungi naye yandeka ne side effects up to now that I still suffer from. Naye ati nesitayagalira ddala nga sifayo okuwulira bakyala be bagamba nti oba C-section osobola ogiyitamu n'obeera oke nga muli ngamba teri kintu kye basobola kukola mubiri gwo ne bakuteekako limitation ey'enzaala ennya ekiri oke. Of course waliwo si nti njaga kuzaala abaana bangi naye of course wabaawo ekibaawo limitation gye bateeka ku mubiri gwo which I was not ready to accept. So nakaabirira Mukama dutuuka olunaku. Before that nagenda mu scan nga ndi kumpi okuzaala ne baŋŋamba omwana ekirira kimwetoolodde emirundi 2. So ne ntuuka olunaku olw'okuzaala. Mazzi ne gayiika ne nsanyuka. Good progress. Musawo yali aŋŋambye wadde ekiri kiri loose so nja kusobola okuzaala normally. Ebyo bibaawo bulijjo. So nasaba naye kale awo saateekamu maanyi mangi nnyo tekyankanga kuba yaŋŋamba bibaawo bulijjo abaana. So dutuuka olunaku ng'ebisa bitandika okunnuma nga tugenda mu ddwaliro nga by the way kujja kwonna nakola buli kyomu kye-advisinga okuzaala obulungi nga baŋŋamba naaba amazzi aganyogoga bukabuka ku makya kola biki byonna nembikola nengatako essaala. Kati newe natuuka ku ddwaliro nze abasawo tebeetaaga kuŋŋamba natandikirawo okutambula eddwaliro lyonna nga ntambula ngamba omwana akka wansi nayina n'essimu yange ng'eriko kyandiikibwa kimu ndituuka okuzaaza ne sitazaaza nga ndi ne mwami Kateeno ono tutambula bisa binnuma ngamba bino byakuzaala ndituuka. Kati byatuuka nga 7 n'ekitabuka nenzirayo mu room ya labor ne byongera okutabuka nga mpulira obulumi bungi wentuulako ku toilet nga mpeweera seconds nga 3 nga luddamu byali binnumira ku seconds 3. Baali bankebedde dda nga ndi 2 centimeters baddamu okunkebera nga nkomyewo mu labor ndi 2 centimeters tezitambula. Omusawo n'agamba kiweemu obudde tofaayo zigenda kuta kati webyeyongedde zigenda sentimita zigenda kweyongera. Ne ŋŋamba kaale
nga nnumwa n'ebyeyongera bweyongezi kuba bubi zituuka ssaawa nga 11 nga bakomawo bankebera ziri sentimita 3 ku luno ndaajana nfa omusawo n'ajja Nansi yali ankebera ku luno n'akwata nga n'omutwe gw'omwana taguwulira kati n'agamba ekituufu kyo ebisa togenda kusobola kuzaala normally kuba yannyonnyonnyola engeri n'abaana gyekola omwana omutwe gw'omwana gulina okuwummula ku mumwa gwa nnabaana so that gulina okusindika ku mumwa gwa nnabaana so that omumwa gugenda gwereeguula zeezo sentimita okweyongerayo kati n'abaana eyongeza ebisa so that omutwe gw'omwana gusindika omumwa gwa nnabaana gweggulewo kati ekirira kyali kikutte omutwe gw'omwana nga tasobola kukka wansi kunyigiriza mumwa gwa nnabaana naye kati nga nnabaana yo eyongeza bisa buli weewulira ng'omwana ateka eyongeza bisa so that omwana akka wansi naye nga takka n'agamba I think codes zikutte omwana naye heartbeat yali ekyali oke n'agamba ne mugamba musawo tebagenda kunsala kozi nga siyenze tebagenda kunsala ngenda kuguma nali ŋŋaanye epidural gye bayita epidural mpiso gye bakuwa painkiller y'abakazi ba mbuto ekusanyalaza n'otawulira bulumi ne baŋŋamba tetukyasobola kuwa epidural eyo kuba tetumanyi condition ya mwana ne mbagamba kale kambonaabone naye sitimujja kunsala kati omwami wange kuba yalaba ntabuse n'agamba omusawo mutuweemu eddakiika 3 tusabe tugenda kubaddira n'agamba itsoke kasita banteekako ka monitor kasita omutima gw'omwana gukyali bulungi tannabakoowa kati ne tutandika okusaba nayita Yesu mu buli formula mu buli shape mu buli ngeri yonna gye nali manyi nayita Yesu nalaajana amanya gonna naye ngayita nayita Yesu nali nduubirira okumalako eddakiika 3 naye zaatuuka mu 2 ng'obulumi mpulira bunzita nga sikyasobola nakwogera nkaba bukabi maziga nenegayirira Yesu ne mugabambi nyamba nkwegayiridde obulumi nga bunzita I gave up nenkita omwami nangamba tofaayo katubayi itizoka ojja kuba bulungi bakusale nenzikiriza ku lw'obulumi nga nfa nenzikiriza naye neera nakkiriza ngamba nga bamutute mu theatre ne mwa mukama eyakikolera Silivia nange okyasobola akiri kanzaale nga bantwala mu theatre we bati kafulume maama natuukayo baatuuka ekiseera nga bakola nampola neŋŋamba kati mbeegayiridde mwanguwe bwangu munzigyemu nga mbirimbirese anyway nenva mu nenkola C-section nebeera successful nenvayo naye 2 days after that nga nkyali mu ddwaliro omwana nafuna yellow ne bamutwala mu NICU neŋŋamba ne mukama nakoze eki nakino kigaseeko kwegamba twalina osigala mu ddwaliro naye nga tetuli naye tetusobola mukwatako tusobola omulaba naye all those days zetwaliyo nga tuli just mu karoom kati mwami Katende nagezaako okumbuulira enjiri kuba yali agamba tusabire omwana nga mugamba wemba nasabye nenkoowola Yesu luli kyekinamuleetera okunziramu kati n'agamba bannaye
si ggwe mu byasembayo waliwo abeegomba n'okuzaala ku baana ne mugamba Musumba Eva yayimirira katuti yali Musumba Eva yamala mu bugumba emyaka mingi naye yayimirira n'agamba yeegombangako okufuna akiyo olubuto luveemu ne mugamba kati gw'osoogenda n'ogamba omuntu avuddemu olubuto nti waliwo abeegomba zifuna ziveemu osoki mugamba buli omu alina ennaku yamanyi wegera mwe ennaku njogera nkisekeramu kati naye those days bambi nali really traumatized ekyasinga okuntawanya nga sikyakkiririza mu kusaba and yet it is the only hope I had kati akaseera kayita ne tuddayo waka nensaba nga ndina omwana n'ekiro ekyali kininyiziza amabeere gaali gabuze nga te omwana we sagamuwa formula naye omusawo ng'agambye okutabuka okwo kwonna olina okutereera nakyo kyaffectinga amabeere anyway nafukamira lumu mu kisenge kyange nensaba neŋŋamba mukama si nsaba kunnyamba akaseera kano sikyakkiririza mu kusaba kuba namala emyezi 9 nga nkusaba ekintu kimu kyokka nzaale bulungi n'otakinkolera saakusaba mmotoka saakusaba nyumba ya bbeeyi saakusaba kintu kyakwejalabya nakusaba busabi nzaale bulungi kati wooba ekyo tewakimpa kikyemba nkusaba ne mugamba Mukama naye mmanyi kimu nti onjagala era tosobola kundowooleza bubi bayibuli egamba tosanyukira kufa kwa mwonoonyi ate olwo atayonoonye osobola okusanyukira ennaku ye neŋŋamba Yesu nnyinza obutategeera kyagenda mu maaso naye nkusaba okomyewo omutima gwange gy'oli eyo Saala nagisaba nkaaba maziga kuba nali ntandise okwegomba abantu nga asaba nnyo n'okukkiriza okwange kwali kugenze ng'ate nkimanyi nkyetaaga Mukama anyway mba nakamaliriza okusaba nentula ku buli kunzijira lwe lwa Pastor Bugembe ebintu bya Mukama nabyo bibuzaabuza waliwo paati gyayogera nti Mukama Yesu yajje enfuufu n'agiwandamu amalusu n'ateeka mu maaso g'omusajja yali omuzibe abantu ne bagamba omusajja laba n'akalaba akasse kati omwoyo omutukuvu n'aministeringa gyendi through that song ngamba olowooza Yesu yali tasobola kwogera eri oyo omusajja n'amugamba bugambi amaaso go gazibuke yali akisobola naye yakozesa enfuufu n'amalusu okulaga abantu nti nze Yesu n'ekisobola okutta amaaso go nsobola okukikozesa ate okugazibula nga yagala obbalaga nti nze siina formula tebantegeerera omutima gwange gwadde engulu omwoyo gwange ne gutereera nenzikakkana nenzija amaaso ku kyonna kye nali mpiseemu kati we nali mpulira buno obujulizi nenzijjukira omukazi ogamba nti teri mbeera ku nsi esinga bubi like okubanga ogenda mugenda mba kufa mu ekyo ekiseera omutima gwange gwandi ku condition gye nalimu nandimaliririza mu geena kati njagala okwogera eri ggwe simanyi kyoyitamu abooluganda wakyaliwo essuubi Mukama waffe yeebazibwe
wakyaliwo essuubi wadde nga amafuta gabadde gakendedde. Kyatababuulidde nze ne Daddy tetwaliwo ng'azaala bazaala omwana waabwe, twali mu Amerika naye nga tuli ku ssimu njogera n'omusawo amuliko buli dakiika 10 adde ebbali ne twogera naŋŋaa bano beekyanze sibategeera ate bonna bassa kimu. Ne mugamba nti naye ki nanga nti owulira ne mugamba musale naga lwaki oyogedde bwotyo ne mugamba nakiroota Mukama yakindaga nnaku 3 emabega naloota nga tukomyewo naye nga ambuulya nti bannongoosa. Ne mugamba nti musale mangu naga obwedde ekyo kyenninda singa wakiŋŋambye edda singa namusaze edda sijja kubaddako nga beekyanga. Mukama waffe yeebazibwe. Mu ddakiika 2 nankubira nti mmaze okumusala ng'omwana ali wali nga mpeeza na bifaananyi bya mwana. Naŋŋaa naye maama kyembaddeko musaze n'omwami ali wano bw'ati. Mukama yeebazibwe. Omwana yalinga amujja mu bantu aba bonna bali waliwo katemba naye Katonda yakolanga bw'akola ki? Nze namuga sala mangu lwaki oyogedde bwoti nemuga nti Mukama yakyogedde yakindaze ate olwawo kola ekyolina okukola mangu nnyo n'oli we yeetamirwa nanga